Amawulire ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Mpuliriza wasuzo otya yonna gy'osinzira okutuwuliriza oli ku BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga nze Tomu Mulondo. Ssaabawabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo akubiriza abasirikale abali kujja okunoonyereza okubeera abeesimbu nga bakola emirimu gyabwe okwewala okutabiikiriza amawulire amakyamu mu alipoota ze bakola. Jenny Francis Abodo asinzidde ekibuli ku kitebe ky'abamboyga ba CID ku mukolo ogw'okwambaza amayinja abasirikale mu kitongole ekinoonyereza abaweereddwa amayinja. Ategeeza nti abasirikale okutabiikiriza ebitakwatagana na statement ezibeera zikoleddwa kireka abantu okuba ebituli mu kitongole kino ekivunaanyizibwa kunoonyereza ng'agamba nti oba oliawo kisiga obukyayi awamu n'obulimba mu mirimu gy'ebitongole bino. Kyokka asiimye abasirikale ab'ekitongole kya CID bagamba nti bakoze kinene nnyo mu kunoonyereza mu mivuyo gy'amabaati egibadde gibuutikidde emikutu gy'amawulire emyezi egiyise. Era n'ategeeza nti woofiisi ye yekyalwisizaayo fayiro ezisigadde okuba nga zifulumizibwa. Poliisi mu disitulikiti y'e Lubirizi eri mu kunoonyereza ku ngeri omuyizi owa siniya ey'okuna gy'afiridde mu sitoowa y'essomero oluvannyuma lw'abakulira essomero nate okumulagira okudda ewaka. Michael atukwase nga muyizi mu ssomero erya St. Michael High School e Lugazi mu disitulikiti y'e Lubirizi agambibwa okuba nti yagobwa sabbiiti eyise nga abakulira essomero bamulanga okutolokanga ku ssomero era bwe batyo ne bamulagira dde ewaka akomewo n'ekidondi kya sseŋŋenge ng'ekibonerezo. Akulira essomero lino James Lukayijjakale ategeezezza nti ono yakomyewo kyokka nga sseŋŋenge yamutuma tamuleese bw'atyo abakulira essomero ne bamulagira okuddayo akomewo n'abazadde. Kyokka kitegerekese nti ono yakomyewo mu budde obw'akawungeezi era bw'atyo n'awalampa ekikomera n'ayingira mu ssomero wabula ate abakulira essomero bagenze okuddamu okumulaba nga yafiiridde mu sitoowa. Masho Tumusiime ayogerera poliisi mu bitundu ebya Greater Bushenyi atutegeezezza nti bayingidde mu nsonga zino era bakyanoonyereza okuzuulira ddala ekituufu ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko omuyizi ono okufa. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku kukakasa abeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo eby'enjawulo kakasizza abalamuzi abalondebwa omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko era nga bano kabatiisa obuvunaanyizibwa obw'okugenda mu maaso n'okulaba nga balwanirira okukendeeza fayiro z'emisango egyetuumye. Akakiiko kano kakulirwa sipiika wa Paalamenti Anita Amongo ng'ategeezezza nti emisango mingi egyetuumye mu kkooti nga kiva ku muwendo omutono gw'abalamuzi so nga n'abalamuzi emirimu bagikola mu ngeri ey'akasoobo ekireetedde abantu bangi okulemwa okufuna obwenkanya. Abalamuzi 13 abalondebwa jjuuzi nga kuliko abatuula ku kkooti enkulu n'ebiwayi bya kkooti ebirala be bakakasiddwa. Abamu ku bano bakuweereza mu bitongole okuli Financial Intelligence Authority, Education Service Commission awamu n'ebitongole ebirala. Ku bano kuliko Flavian Nabakoza, Philip Mwaka, Amosi Kwezera, David Samson Makumbi, Dr. Christine Akero, Jameson Kalemani awamu n'abalamuzi abalala. Bwe Gabadde ag'enkya ya leero oli ku BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Ago ge Gabadde amawulire ku 9:3 BT Fama.